ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza Kaliisoliiso w'emizannyo wano ku Kyabasa njala kukyusibwa MTN. Tumaze sebo kuchiraba era bakukune bakikakasa wonna ng'abasajja baselulungi bakampala basangibwa w'emmengo wiki oyo gayo wa Kaliisoliiso atalihandisa mukulediye abe muki oyo mayo wa Kaliisoliiso yasikaya mapiga kulediye abo kawenja oyo ayai atalipotebo kulediye sendinale pake zisiga zonna ndozo otegedde kuyita potable kubayita potable mubuli Anna buli kimwe kyaffe mukitututteko abaogera potable bamumanyi kalina goyinza okuddawo kawenjeyo nga alina mulaba nga potable ate era naye enyini ng'alina bwawe mwasize mujano baseero banyamwe n'abaluza Kyabasa Farmer Radio Buganda katolo somara mirezi kunde faso dwe munyera kompyuta na kapapya bagara original for the sanko mulinya wagonda kumuzokolo gwanga jiwoko ya muzokolo kwa muzokolo bitempa Major General Babi Nuna timu muwogo nzendi wano negamba ntino gezezaako kuwereza sente nuri rising anti ati senete zimala au MTN momo advance wakuyambira momo balance wo na mukuwa no maliriza onyiga kamunyenye mu mukaga 5 kamunyenye 5 kamunyenye 3 kadala nofuna momo top up au buli kintu no gattawo tutegeragana later on Kristo nacho mineral water gemazi genkugamba mubano gwange start your day au wakati ngofunye mu water break na wali obudde nga buwungedde wenywera amazi aga Kristo nacho mineral water lwacho ino kuganya kubanga gemazi mu Uganda agasemberedde obutonde very next to nature banafa ba Harris International batukolera amazago atenge chupa eri very portable vakumine byajabu kawenja bamuwana wanene chupa eri very portable ngaze PCD and the speaker munange jinonyeko ejaku kwanguiza emirimu Kristo nacho mineral water is life itself. Sente dinare bank tugamantino banka yo ate yangu yebintu kati bo fortembo bana ne sente mobile osobolo kwewola afizi z'abaana onyiga bunyizi kamunyenye 2 mu kadala obagenda ku Centenary Bank branch yonna ofune sente education loan musawa 2 munyatu batugigabye tobona abona tokiriza mwana kutula kanga Centenary Bank weri ate osobolo kutereka sente ngokosa sente agent yali awo mu kitundu kyo kateteka ne sente mobile app ku simu yo okozese simu ebintu byachuka nnyo technology ono yachusa nnyo ebintu bibera ku simu otereka osikayo owola wewola ogula wa account osaba loan byonna ku simu kwabikolera okay Byansi mwami Byansi Big P yazadde no mukyala yazadde baby girl mwami Byansi yakanye tabondavye nkulabye afisa wakade munange nava mu Big P manange kati nyini nafuka Big P congratulations omutana Frida wasajjala bagambe Linda namgonga kutumide nnyo Baby Rowena Nikita nabisubi jagwe mama Pofi ya Ronita Ronia jagwe nakusubide Ampopo Marvin Paul Chiseka happy birthday for mom Julie Ndagire muchala Catherine Nanziri Kagwa Sewanda G Gaba Catholic Professional say happy birthday Dan Kauma Munyonyo Olivia says happy birthday Mariam Nakamanya mama Chengera kutumide Kalunji Patrick Walter Kayunga Anet Nambogo says happy birthday Mr. S happy birthday from Hartford Banks Narubega ne Babylin Mr. Ani S njagala kuweereza obubaka obwe 30 wedding anniversary ey'emyaka 33 wedding anniversary myaka 33 ebifaananyi mwabirabye byonna kyakiriya boss happy wedding anniversary mkama waffe ofaananyi mwabirabye myaka 3 naye ate ng'omulembe gwe waliko wagulabye abalafu wagalabye mkama waffe Katikkiro happy 33rd wedding anniversary n'omukyala ne maama Engineer Irene Sekakoni best friend wo Engineer Charles Sekakoni ebunamwaya Jomaya akutumidde nnyo Engineer Jackie Kwagala bodyguard wo Engineer Godfrey Kasaga mnuza ba engineer balina lavu yabu ya mmeto oba etya Christabel Nakabonge Dr. Dad Bulle Frederick says happy birthday mama Betty Nambazira ekakoma sakaba kutumidde nnyo Victoria Janet Bukirwa Nalongo Justin Kabande kawa kutumidde nnyo Professor Nsereko Joseph Echeng
kulengera atenga oliweka abasando jukide unyovuze emyaka 8 Professor Nsereko Joseph tukutumide nnyo Mzee Teofano Malechi walabye ekatwe byuma zone awezeze emyaka 97 amuchibi Isaac muganda wangu olyotya tata Katenda akutumide tata Mugave tata Simoni fenaba munyonyo kuru timu bunamwaya simwogerere family fenaba Sims tukantino happy birthday n'obaka obugende w'omukyala Nassali Rachel akola mu Bank of Baroda Jinja Road obaka buvudde wa maama Wokaro Nabunya Ekitenga Pauline Kevin ne Kojawo Matia bakwagaliza birungi atera nono naye agamba happy wedding anniversary egende wa Elder Chotayinza Williams oba SDA Church Empererwe ne musawo namba 0 Dorino wa Mengo Hospital. Okay, happy 25th wedding anniversary eri the doctors Dr. Huntington Subugawe Makere ne Dr. Rebecca Subuga, all the best from your children Jethro, Jonathan, I myself and all of us from the Mamba clan and also there to Gamantino happy 25th wedding anniversary. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay, Dr. Mkamta situation nende genda mu gym kola aerobics asobola ekubo tandika ne kola duiro owulide agenda mu gym kola agenda kukubo genda akola aerobics kola ne kola gym kola duiro ajja kuyamba abebu namwaya mugendera abavubuka ababira ku dige nene batambula babiri ono nasike simu ono nasimbula motoka mu jamu ndabirwamu waggulu neroko gwali mu taxi mu dirisa ngo yogera kusimu bajja kupacholu lokotegera abana ndi bakola. Okay, Dr. Mkamza situation sirimu jali mwegendereze muganda wange atenga tugamba nyo sirimu katuli kumusamba afulume no lwensonga ikole kyetagisa okkola okimanyi se uli muntu mukulu okimanyi atera covid akansa genda bakugeme omanye mbera manya genda wekebezo omanye mberayo covid-19 ekintu kyangu kimu kyakwegema genda bakugemera bakyagema tona kyofiirwa jamu tomanya bintu nyongera kwegayira segirinya ne sewanyana babateba MP bakola ki abasajjo basi babwe bati bakola ki bwe tubata olunalune rugwa ibintu ne bitambula bulungi nnyo. Okay, kujukizana kandi Ukraine cyo kitabuse Maria Paul wali abaliyo tebanavaayo entalo ziriyeyo ne tusaba buli kintu kibere bulungi nnyo owa gundi wa mutegedde ani abalinki accident ya linki bebe munaye yagudde bebe accident yagudde abantu baweza 20 n'omusobyo motoka yaseeredde atuuka mu kona bwati agenda okugiweta ati egaana akirira ayingira bwati engeri y'ekibira eyo gye yagudde eyo ate n'embaali era omusajja yayingiridde karawumu n'akakuba nayo linki no bangambye government ejiyimiriza Link basi bazimiriza as a company ziki kola accident when nawulide sina chikakasa egaba mkulu mama yagambye teri kuongeza school fees masomero mulide agenda kuchitunuli RTF mulide togeza no yongeza school fees munatulaba bita parent meeting banatuwa muogo banange ettakali akabake sembabule balimaze balisiza kati na mukoti netujena kujulira etemujja kutwala nekale nebo nambuli twale neta tujja die design buli badi ekyo nkibabuulira wano walu abantu batwala ebintu by'abantu naye era kyatuuka ebisira olaba n'abayindi bebatwala era bakumyoni babitwala buli muntu atutte ettaka lya kabaka esembabula enkulabula nebwoli kolonto boliisa mukyera lijja kudda naye mupi waffe gwe twagala bwe tutyo naawe nokkiriza nibakukoze ebyo kati bali mu kooti babiisa mu kooti ttaka lyaffe tujja ddiza n'olubaddi investor wamululye owa investor guba wa center investing government nge mu center ata invest andi kati munaye ba investor bafeera kyekyo kye bakola tubaleta ate era ne tuba wa center ba investing kimanyi nawo kibakitegeza ne mu Uganda mulimu ba investor abasinga abajja Leka tiyebo bomo sende Uganda banange computer no bojiraba kajoli just start computer yabuli abwegere mwemana bakiyai nina ono $2 mulete kintu kya fecho teja kuyamba kwane bono ojuguzo omuntu tayina kyagera gikonso kujako gitema spare ateranga tena kyagina mukola na yeme takali afere Zimbabwe yambe mama. Okay banange mukwetekera emipira ejama saze gyenjawulo amasaza genjawulo gatandise okwetekera nga wenjogerera abanaffe banasingo bamaze okutusokola fa abebusiro yi manager Ponso Bugano kirize
n'ekitino nekibaawo kochi waffe bamututte Simon Dungu bamututte ne bamugamba jangu munne yawangula ekikopo n'eggomba baagala kubanga nabo abalama ajja kubanga akola ne Regan Nule otekeko coach Emi Kisache abwe batemunange bagenda okubanga bakolagana manager Paul Nsubuga siye MP ati nga ine ebizibu bye ebizibu era naye era naffe ine ebizibu bye kati abo baba basokoola tugume tugende n'ekyo kale na tugume munange awali mu FIFA Women's Super League empira jazanyidwa onako lwajjo Kampala Queens yakoze comeback nga ne gundi wali alaba babeera director abeeranya abateekamu essente FA president abana bakoze comeback babakulembedde golo biri ne gugwa biri nga bazanya Uganda Matters Rines biri abula Kawempe baba gwafuka mnanansi Rines biri Kawempe emu UCU Satu Tolo Queens emu ate nga Lady Doves baba bakoze shikopets tano bwerere gwabadde wali Katushabe Stadium embeera bwetyo bwe yatambudde ate nkujukizana gamba Pearl of Africa mukale yantandika lunaku lwanca tusooka ne shakedown wali n'amataba kilomita ziri 7 n'ekitundu ne ceremonial flag off wali mukono olwo ku Saturday tukire mu Shekameta mu kivuuvu kilomita 21 tugenda ziddingana de Kasaku owulidde Kasaku estate na Kisunga yonna tugende olwo ku Sunday tudde mu Shekameta kivuuvu Kasaku na Kiwunga tugiddemu na yechensingo bakubiriza kyonna sefute ono omusajja munna Kenya gwe barese bamuyita Guruvir abaliawo ne delegate waffe aganti yamanyi Uganda agimanyi empisa za mwazimanyi tuli ku last warning abawagizi tubegayiridde twefuge nga bwe tusobola tetufuna yakabenje mupa wala ya Mungu batukola mistake kuluno bagitujjako sabuku zabakakasiza n'abaganti agenda kugivuga agenda givuga alina gyalina mutawani wa Charlie Lubega bakakasiza agenda givuga dani kikankana bakakasiza nti agenda kugivuga Jasimanga ati abagamba nti mulinde asabuliki abagamba mujja mulaba mpozi eno lwakataka agamba atya mwingi nuni ono mutabani wa Sudiri na yajja Medi Bwete banange fenenja yasagala kwekwasa nawe ayagala okubanya moroka bwezinyuma leka kuwoza naye wetegeke enfuufu tudugala enfuufu etukuba ne tudugala tugirya buli sekuda homa edda ezo palo zabeerangamu abaana bagendanga bambadde boots ezikomeno mu mavivi jiba misondo bagira mukurukusi jango olabe omanye emmotoka zinyuma olabe emmotoka erina emmotoka ziyita eri nene nolaba nene ziyita nolaba ziyefo 10 zitambula zikakaka bibiri motoka nembeega iridde tukuume safety nga bwe tusobola buli omu kasitola Land Rover ng'eggudde ekkubo omanyi Land Rover Uganda Club bulola Land Rover ng'eggudde ekkubo ng'omanya emmotoka ajinawo ogenda kuvuga ng'okola bw'olaba Land Rover ng'esibywa bino ebipapajjo by'okundabirwamu walabye amataala kati ago tonagiraba mu maaso sinnetegereza nalabye ebipapajjo byakundabirwamu bino tonalaba mataala kati aga mataala ge galabula nti ejja kati batuwadde na buno obusituka Sekafa enako lwajjo bagiise kocha Lutalo yayise timu y'abaana ba Sekafa Rita Kivumbi Vaira Nambi bamukwaba abapya Uganda igenda okubanga itegeka Sekafa bana Champions League mwamulabye ekyankoze obubi kakati obutiitiizi bwange bwe twagenze mu extra time neneba nenzijjako noganti toyina gafa kasiro Madrid mama ngenzo kera ngeriseewo ndozo olabye kibayita pedigree eyo pedigree balidinze 90 percentage ki at the end of the day abasajja ne bajja ekisiraamu ne kibakuba eggoolo mukwetegereza amasaza kabbiri abiri mu ebiri abasaza singo balangiridde omutendesi omujja Simon Dungu obimaze ate enteekateeka z'empira gy'ebika bya Buganda zigenda mu maaso obwakabaka buyise baminisita ne babimaze obwakabaka buyise baminisita b'ebyemizannyo mu bika ebyenjawulo mu nsinkano ku lwokubiri lwa sabbiiti eno nga 10 nkuganye nti olwaliro emmotoka zigenda kweta mu palo zigenda kwekebejjebwa ku Shell Namanve tuddamu ate omutendesi wa ttiimu y'eggwanga y'abakyala njoza bamaze
bimaze nenkujukisa Mesha Steel Limited tusanyi babusega kulya na Samona Factory mwabagala obutimba bwa Face Chain Link obukozesebwa mu kutayiza ekibangirizo ogeza ku nnimiro ku ssomero ku faamu ku nyumba mu parking bulina geje zenjawulo akatimba akengalama expanded metal kano kakozesebwa ku ceiling ku nyumba kagumu ddala mwabagala BRC kino ekitimba ekikozesebwa ku kalina mu kuyiwa slab nga bazibi bagenda okwongerako omuzingo omulala mwe muli mu size ezenjawulo abagala round bars sengenge barbed wires tugamba Mesha Steel the home of your best quality steel esimu yaffe eri noti 7 noti emu nyamwenda nyanya mwenda kubira Mesha Steel olabe enjawulo ng'onoolemera mbwavu anti lema kukyusa envubo anti yenswa yakyusizza amaaso yatugaye nga tudda ku muwogo gweremerayo n'olaba okay munanga omukyala enabeerawo nga mu nsi mu bulamu bwekyo toyina musajja gwali ofunyeko kambaako bana njagala okusaasira nnyo abantu abafiiriddwa abantu mu mmotoka ekinala ekigudde okibulidde ekinala kigudde mu nnyanja abantu basimbudde kiro okugenda bavudde Kasenyi tebatuuse eri kati abeeri bagamba ekinala kibadde kino okubanga kituuse essaawa zino nga tekinnaba ne bayingira amazzi basanze bintu ku mazzi mifaliso biki ng'ekinala kibbidde kwagabuwa abasawo bagamba ezo waleti ezizimba zikola ki si nnungi mu nsawo emabega za bulabe olaba omuntu atadde milioni 2 mu msaze mu waleti yonna azimbye side eno ate n'atuula kati akukewewe taako olina kyokosa aje wa sente kale kwaliwo ateekamu nga mulimu fotokopi y'endagamuntu lisiiti ya TV nga byebizimbe neka bayibuli akatono tote nazimba bwati nazimba sayita kubawala omanyi abawala ebiba kuba nooza bingi kati wogatako kamokasini n'akapala kakutte awo bo bamaze namanyi abaana baffe mutusaasire mugende nebyetufunyeewo naffe twali ebijanjalo ne posho tetwafa naye ebyo mayonnaise garlic ketchup cornflakes branding pops noodle tunabiryo olulala kati tuli ku basics embeera mbi mugende nebyetulina baba bali luno balina ebyo bibranding kapaya naawe ate tuliko abazadde ennaku zino sebo bokisi z'amazzi atwalanga nnya za mwana zakunywa ku ssomero ate ng'amasomero gabeera ne drinking water kuba systems zibaawo niyungire okulanga omuzadde asitudde bokisi z'amazzi nenanya abakyala gaddalo olina ssente zisobola okusasulira abaana fees naye ng'oganye owooza ogwa sse mulimu gwange abaana baani kyokka gaayo omulaba hasolinga esente ozirina nenanya abasajja abati ekigambo we need to talk olina gamba we need to talk nina mukwano gwange bamugamba ku Saturday nti we need to talk ngayoza emmotoka tanagimala akyayoza mmotoka omukazi naga we need to talk ojula obutadda moto y'amaka abakazi futaali omulungi omwesunga naye futaali omubiri agambye tujja kuzongeza tulabe kyanaako okay katugendeko mu mipiira ekigenda okubeerawo olunaku olwaleero Europa naye nga final yo confirmed egenda kubeera wakati wa tiimu ya Real Madrid ane tiimu ya Liverpool final ya Champions League yes egenda kubeera wali mu kibuga Paris ku St Petersburg wegenda okubeera Europa tugenda ekintu kino kiresenga asaaga ulira omusawo omulala they also dislocate the lumbar and cause very painful back pain. I'm going through it. Mulekera okuteeka biwaleti banzo omusawo yangamba nti ebyo biwaleti bateekomu kati ate ffe abasiraamu abakwanga tuosala n'olwokuganyiga wonna ne wogwesa ogenda okuva mu swala ngonga kumbe waleti ezimbye Europa Frankfurt egenda kuzanya tiimu ya West Ham badingana ate nga Rangers egenda kuzanya tiimu ya RB Leipzig ate nga yo omutebi wa tiimu ya Celta Vigo gwe bayita Saint Mina bamusibye emyaka ena bamusibye sentence 4 years kukabasanya mukyala yakwata omukyala mu vani ate kati waliwo ne yali amulaba ate ye mutebi bamuyita David Golda azanyira tiimu ya Ibiza second year mu ggwangira Spain ye omanye timu ye kale bamusanze talina musango naye babadde bamuvunana yalaba omuntu akwata n'atamuyimiriza n'atamuyimiriza nga bwe nagamba waye tota muntu yalaba omuntu akwata ningalinga agamba agenda bugenzi maaso naye omusango be musanze banange saati ya Maradona etunze milioni 7 n'emitwalo $100 the best ever erije yatebera mu hand of God Abangereza
tewaliwo sports memorabilia bakiyise batya memorabilia eyali etunzeko sente bwezityo nga Diego Maradona saati zetunze milioni 7.10 zigenze mu family Miami tugenda dimama babulire motoka tugenze Miami abagala okulaba emotoka zi Grand Prix Express is gonna be a nice weekend. Miami, Florida. Miami jetulaga tugenda bulijjo Ferrari we tuli ready. Max Verstappen ayogera bingi nnyo naye naffe twamugaida tatsimanyi bwana ajja motoka y'enfunyo omanyi ate uyo ayagala gwali mu byagula Chelsea ate ogira Arsenal nefe motoka zo abaferrari mwetegeke sanyu likomye weekend yeno. Okay ayo msami jeshilinga ndi kutimya Man United agame ntino kati asazeewo agenda kubanga atamula mjukira yavao ko nagenda clone ku timu ya West Ham nalabika bulunyi ne baddamu ne bamuyita naye agamye emyezi 12 egisembyeyo munange girabika ntino gimulabisiza bubi nnyonnyonnyo agaliwo agalagira ddala bwe tugenda ku timu ya Chelsea nti omuzanyi Antonio Rudiger buli kimu kyawedde agenda kubanga yeegata ku timu ya Real Madrid omwana oyo muzibizi naye nga ne goalers tebazanyira timu ya Chelsea yokoza yambale ekigalu bingi ate nga Pep Guardiola agambye banai football is Maracado Nayabula omusajja era bannange asajja babadde ku swadiro basumagidde eddakiika ziweze na bbiri nedda zaweza okwikolaizinga bagenda mu mwezi time basumagidde eddakiika omwana nabakuba esooka y'omuno nabakuba ey'okubiri Rodrigo ne bagenda mu extra time omusiraamu n'abakuba eggoolo naye baba swaba ali ku fomu swaba ali ku fomu okay nkujukiza negamba nti nno banange Nabbosa ne Zubairi family ani asinga bali ku Bat Valley Theatre weekend ya Saturday ne Sunday jangu onyumire ba Nabbosa ne Zubairi family ne nkujukiza Masjid Dini enkya gye tuli ku Juma tubayita mujje bana tugaleyo ekintu kya Masjid Dini ya kino twagala kiggalawo esente tuzimaliriza tuzisonda kwanga kiggwa waliwo baddekawo nga baboda batomereganye nze woyagala okunyumira ababoda terwa boda amatira muneke kisooka balina kana akagulu ke batandise okuyita kasula nga talina indicator ate kayo kagulu bwaki ate ono nga akuyambye tasudde sitaani amanyo gikalabulawo kukola asooka kakati batomereganye omu yayingidde omulala nagala atomera kati ono gwe batomereganye laba ekikulu ababoda munywanye enjaga ababodaboda batogisobola ddayo mu nsene ne mubulire kulya muwogo MTN CBS FM